nekuddawo okulonda kwa speaker yakuteeka entebe nakola ki kolo nali ku redio emu Simba nengamba akadde agasobola okuyitawo naye alinawo aba independent bafunyeeko batono olanya yabamusinza ne majority ajja kuwangula okujjawo nga Museveni abbye Kadaga yantumira azira yali akulira security nagamba mukulu akulidde nga agenda entebe agambye n'aba independent abalina koze fine Museveni nantumira brigade y'omu nga avudde ku mpewo nagambye gwe Museveni agambye gwe analyzing bya DP naye ebyayina embigenda kwa byakiyekera era indeed byali byakiyekera ati guli MP wange sikumanyi yasibira wa Aigigi Kamya kati Kamya wombuuza fayiro jeri ne sente milioni 4 anyazirina yali eggwako nga tebagenda Jimmy Walinga yaba wenguzi kati Museveni nasettinga president tibo oyagala okuyisaawo ekintu ki olina okumulabamu bw'oba oyagala ekintu kyonna ekiri controversial ayita caucus nti bintu bino byatuukako ewa president Museveni natulagira bwati naye mu kooti baayiti bagenda kukola ki kubyogera ekyo kyokka kyekyabawonya era ne basonyibwa kati nabana abasatu balina kuba humble. Wano President Museveni ali mu kulwanyisa nguzi kati ali mu kulwanyisa nguzi mu bigambo bikulwa babakutte babatadde mu komera agezaako kulaga nti wenkwatidde abange ajja kujjayo n'aba opposition kati alina kya setting walabye lisiti eyo gye beeganya abapoliisi naye nanga bw'obanga omuwuliriza mukwano gwange nnyo toteekwa kuwandiika kigambo kye na peeni mwabatera okugenda ku press conference kozesa penso ng'olina ne rabba enkyajja kukikyusa kuba yabadde agamba tebalimanyiiko yasooka n'agamba nti bano abantu tamanyi gye bali era bw'anaategeerayo n'ayongerako n'akagamba mwategeera ebyamabaati tujja abantu bagenda otwabuuza taata we n'atugamba omwana wange bamuwadde butwale twabuuza gundi kati ananga n'agamba buli munnamawulire yayogedde ku kigambo ekyo ajje n'obukakafu ku poliisi nakubira atwine yali saide ekibwiri muganze ndiredde tonkwata era yaŋŋambye ye taata njagala musangewo nangamba wa musajja tanaziika mwana wenze ntandika omuyita ebyo byenanga so ebyenanga nkwaniriza gyosizira okubeera nga otulaba ku mukutu guno gwa MS Media Uganda tukomyewo nate twogere ebigambo feedback ebadde nnene nnyo sirajja twasembayo kubeera nga tukola programu eri n'okutuusa olunaku olwaleero tukira olunaku olwaleero nga bingi ndowooza kyewalanga kiyinza otutuukirira omukulu n'emikono giyinza omulema okuweza otutukidde olwaleero ng'agamba ali mu less than 10 nyina sirajja lubwambu tugenda banga tutambula olunaku olwaleero tugenda kukoona ku nsonga bbiri tugenda kukoona ku specifically enguzi ababaka ba parliament bali mu kkomera abalala babasamoninze abalala bali mu kweraliikirira then tujja kukoona ne ku nsonga y'abataka okugenda osinkana President Museveni bamuwanjagira okulaba Ssaabasajja Kabaka sirajja kasooka kubuuze tutandike okwogera ebigambo sirajja buuza abantu yonna gye mulimba bamusizaako nnyo Katonda abasaasire abafiiriddwa n'abafunyeemu mwongere okumwebaza tweyanziza nnyo tweyanzige sirajja tutandike ku buli bwanguzi oli ayinza okugamba nti kati President Museveni atandise okwakitinga ku nguzi atandise okuluma ababaka ba NRM basatu bali mu nkomyo abalala babasamoninze abalala ebbaluwa biyita abalala ne ku parliament tebakyalinnyako President Museveni atandise okukozesa ebikolwa ku kigambo nguzi atandise okukozesa ebigambo ebikolwa bijja kuba bitono mu lutalo luno kuba tosobola kuba promota wa kintu ate n'okirwanyisa President Museveni ebbanga lyonna ekisanja kino ya promoting enguzi yateekawo yasooka n'ajjawo bagundi okulonda ba commissioners parliament nga ye balonda naye nga muteeka eri independent yalonda ba commissioners kati walabye nti ne ba chairpersons batudde seeke ne bateekako n'ebisanja naye ng'era yakola ki yakubiriza ekyo ekintu kyandibadde kya parliament ab'obukiiko obwa parliament enguzi yagitandika ddi yagitandika ng'ovudde mu kalulu petition etagenda nasoma ku affidavits mwalimu enguzi nyingi lwakuba omusango yes lwakuba omusango bagufutyanka nefuna n'omukisa nesoma ku oli senior reporter wa court
minority report ey'omulamuzi ogwo Kisakye gubagirako amataala n'entebe n'atagisoma. Yes, n'affidavit nasoma zaali awo nga baganye okuyingiza ntumalawo olunaku lulamba nga mperuzingamu zensobola naye zibu zaatuuka kiro nenfuna omukisa n'enjukyamu. So nnyo obukakafu nti obujulizi oba obutaali challenged obw'enguzi bwalimu. Bw'avaawo n'adda ng'amaze okuyitawo Owindola amukakasiza ne ttiimu ye ey'omukaaga ey'abataano kuba omu yavaako nekuddawo okulonda kwa sipiika yakuteeka entebe nakola ki koolo nali ku rediyo emu Simba neŋŋamba akadde agasobola okuyitawo naye alinawo aba independent bafunyeeko batono olwanya yabamusinza ne majority ajja kuwangula okujjawo nga Museveni abbye. Kadaga yantumira azira eyali akulira security nagamba mukulu akuwulidde ng'agenda entebe agambye n'aba independent abalina koze fine. Museveni nantumira brigade y'omu nga avudde ku mpewo nagambye gwe Museveni agambye gwe analyzing bya DP naye ebyalina embigenda bya kiyeekera era indeed byali bya kiyeekera nti Kadaga oba muwangula Timothy Olanya Tayebwa n'agamba agenda kugatta obubwe n'obwani n'obwa Kadaga mu kulonda bawangule Olanya. Museveni ekiro n'amunoonya ku masimu n'amukubira n'ebyavaamu mwabiraba yasobola kufuna kifo nga tannafuna kino ekya deputy n'akibeerako ebbanga n'abeera contented teyaddamu kuwoggana byayogerera entebe eyo yali nguzi. Kakati bw'oyogera ku nguzi okuba nti nagwo gwalimu enguzi yali mu kakiiko k'ebyokulonda nga balonda President Museveni. Enguzi yali ku bawaabi, enguzi yali kwani? Enguzi yali ku buli side kubanga ba medadi bonna balooya abaali ku musango gwo bantu b'amaanyi basumani basaalirwa naye petition zonna ne ku kitongole ekiramuzi kyalimu enguzi nti kyafutyanka polosidi yaliwo bwetwali tukavalinga Museveni ne Besigye emirundi ebiri baletanga n'obujulizi ng'omusango kyakola ki ono yabugaanirawo nagamba obudde bwakoze eki n'alaga biasness. Jjukira nti balooya ba Bobi Wine baali bamugambye aguveemu olwa interest ne interaction gy'abadde yali nayo ne President Museveni nekigaana evaayo gyangu nga Parliament eyidde emiliyoni 8 ezaweebwa aba NRM teri ayogerako nti NRM yefuna naye baziteeka ku nuupu n'abanuupu abazifuna abasinga bazeegaana baali basatu abaaga tuzifunye naye yazaayo yali principal n'amugaa ddayo tujja kubaakinga yali lope ebiseera eyo Honorable Moses Nspuga n'amugaa ti genda yazikuwadde yazimuwa n'amutuukako n'amugaa ti guli MP wange sikumanyi yasibira wa Aigigi Kamya kati Kamya wombuuza fayiro gyeri ne sente miliyoni 4 azirina ziri mu Central Bank ziri zadde ziba kagabo oba Kamya yazirina eyo nayo yali ki eyo yali nguzi. Recently nga tugenda okumalako omwaka waliwo miliyoni 5 agaweebwa ababaka baali babasuubiza kubawa 10 nezitali baawo nga tezibamala endala bazifuna ndoza yes endala bazifuna awo ziri 4 teri yamanya kyazajja lwaki Tayebwa yafuna order ayisemango bagize kuba waliwo bujagaali contract yali eggwako nga tebagenda girinywalinga ne babawo enguzi. Kati Museveni n'asetinga president nti bw'oba oyagala okuyisaawo ekintu ki olina okumulabamu bw'oba oyagala ekintu kyonna ekiri controversial ayita caucus n'agikolamu ku kino ekiriwo kati ekyampuuga owalabye chief whip ng'agamba nti temusayininga agamba BNRM naye ng'ate president yamugambye nti kola ki naye nga tekinnabaawo nga tebannakwata ate teyabiyingiramu we yali ayogera nga bali tennaba yagamba agenda amanyi ne mu State House mulimu abali enguzi yali agenda bakolako nga agamba okumulaba muweeki ate taliyo omu yekka okulaba president tomala gakiyisaawo bw'otyo okujyawo nga oyise mu system entuufu nga bamawulire ng'ate abaagala
nena katete kyali amawire nti oyitawo buli omu bwayita bawuja amaking sure nti agendo bayita tewajja kubaabuuza kibuuzo kikambwe nga kiri nga lulibo yakolanga ne mu challenge nga n'abaddamu ekyo tekikyaliwo kati bana abasatu eyo manduso eraga president kikyagenda okuba mu kisanja kino agenda kuteeka parliament ye wajagalira ddala ku mabaati yasibako basatu naye at least yagezaako okuteeka speaker mu order bweyagaa nti oba wagafuna otya agakola ki speaker n'agazaayo naye aligadizayo mu bulumi yagafuna nga gali ku mitwalo 4 mu 100 bweyagenda okukola order nogaza gali nnyi 7,100 ate olina gajjawo nabana abapoliisi ne bagakebera nti geego gennyini n'agazaawo kaakati president yagambye abantu abali amaanyi abali b'enguzi bwe batyo nga yanaddewo referendum tubawe ekisonyiwo oba musaayi bano baga musaayi kati musaayi gwalabiseeko ku akamba gwalabiseeko ate gwatuukidde ku kiseera ekituufu ne gwakutte bannannyini kintu ab'NRM abasatu si be bantu bobadde omanyi mu general public ng'ogyeko namujju bali abalala tebamanyiddwa naye kati bazze mu limelight bagenda kwogera n'abalala abataliiwo Museveni ajja kukwatayo abantu nga 4 akyagingeeko abantu nga 10 oba 12 ate bonna tebajja kutuuka ku final trial kuba raketi yaabwe tekoma kuboboka oba weerwanako ozingiramu neyakutuma kyobola nti abakola oluguudo lw'ekatosi nga bakolanga njabala abataaliyo bakwata Ibrahim Byandaala ne mulirwana wange ngeni yakimeze nawe asatu bakola ekintu ekibabanya Museveni kyayagala bw'aba mu statement yabaga nti bintu bino byatuukako ewa President Museveni n'atulagira bw'ati naye mu kooti baayiti bagenda kukola ki kubyogera ekyo kati ekyabawonya era ne basonyiibwa kati nabana abasatu balina kuba hambo. Bano President Museveni ali mu kulwanyisa nguzi kati ali mu kulwanyisa nguzi mu bigambo bikulwa babakutte babatadde mu komera agezaako kulaga nti wenkwatidde abange ajja kujjayo n'aba opposition kati alina kyasetinga nga tewali kwekwasa nti ate ono bamuvunaanye eki walabye lisiti eyo gye beeganya abapoliisi naye nanga bw'obanga omuwuliriza mukwano gwange nnyo toteekwa kuwandika kigambo kye na peeni mwabatera okugenda ku press conference kozesa penso ng'olina ne rabba enkyajja kukikyusa kuba yabadde agamba nti tebabimanyiiko yasooka n'agamba nti bano abantu tamanyi gye bali era bw'anaategeerayo n'ayongerako n'akagambo mwategeera ebyamabaati tujja abantu bagenda kukwata akagundi negundi ne bamaliriza nga bakoze eki wategeera ebyagwa kuwulanya ng'afudde abamawulire nange nalimu otwabuuza taata we natugamba omwana wange bamuwadde butwale twabuuza gundi kati ananga n'agamba buli munnamawulire yayogedde ku kigambo ekyo ajje n'obukakafu ku poliisi nakubira twine yali saide kibuli muganze ndiredde tonkwata era yaŋŋambye taata njagala musangewo naŋŋamba wa musajja tanaziika mwana wenze ntandika omuyita ebyo byenanga so byenanga conclusively tobitwala nabano bagambye ntabamanyi yagesooka n'agamba tamanyi we bali looya baabo bagambye eggulu nti bategedde we bali era bagenda kujja kituufu ne baganda n'okwogera ekifo ekyo kiyamba oli omusibe akamba kati ekyokubiri lwaki badduse mangu poliisi ne bazuula ebintu ebyobugagga alina kino alina ennyumba alina z'abapangisa alina ate waasulaawo oyo namujjo kigo waliraanyani deputy speaker gonna amayumba gali ye Amongo yakola ekyenjawulo n'adisplaying eyiye public n'amanya nti ennyumba eyagala kusinga ya State House Entebbe kati oyo bamanyiganye ebyeri biwero yatukako ku ddwaliro eri abasawo Museveni ng'agenze at least yono avestinga n'akola muno yagenda okubira nti ate alina
newerechi so eyo issue nene nnyo era batadde Museveni yatadde ab'opposition mukatu nti banatandika okukwata bebaagalamu okukwata n'okuseresa naddala abakubakerere balina fayiro z'ebyobugagga byabwe buli wamu wekiri ojja kusanga nga ekintu bakyevuma kyova olaba nakugamba luli nti emikono egyo gijja kulwawo okuwera era giruddewo twabazibidde nga babuzaayo ena naye egyo bajja gifuna balina okuba bagifunye eyo eyo ntandiko agireeta yennyini ali ku mission ya President Museveni. Yes. Tavuga kiki wabaawo ekirala kiyeeganyi yagambye nti bagambye baagala kumpa buwumbi bubiri bali mbasonyiwe naye ani akuwa obuwumbi bubiri nga yabba 1,700 afunirawa wakiri agenda naziwoza ekyo kiyinza okuba kyalogologo naye ali ku Museveni ate direct tali ku Anita Among era yagamba nti Anita tetumuliimu ani yakubiriza kati waba tabiriimu agenda kugusa kino Museveni avuga ekyanita bagabanye olubimbi kati Anita alina kubeera mwegendereza ng'ogyeko bino waliwo olutalo olugenda okumutemako ebiwawaatiro wajja kutuuka okulonda seeke ayagala kwesimbawo vice chairman Busoga jukira eriyo Eastern kanjogere Eastern kuba Busoga oboki Eastern eriyo Mukula eriyo ye Anita eriyo nani Noli kati jukira oli bali mu kitabo yadde balwana okulolanya ate kati baddingana nnyo Kadaga right honorable nani kati move eriwo ono abadde amobilizinga ayita abateeso abakulembeze agane seeketuuke nga bakola ki balonda ye displace ngani ne waliwo olukwe lw'okumuggyako ku kifo ekyo nga tebakilonda balekako ba incumbent nga Museveni bwe yagamba nti bano ba commissioner basigalewo bimaze kutabuka n'alaba ne bamutabukira ne bagaa kati seeke ekole ki eronde iso evetinge walabyeko parliament ebifeyo nga bayise innovating kitegeeza ogenda okuyitawo okufuna obwa chairperson bokka ng'oli vetted by oteekwa kuba muntu waani o president kuba opposition erinako ekifo eki kimu ate yakiriko luli yali alina n'ebyowaatiro yali zaake nga ye acting auditor ku kakiiko ako sente zonna amanya wezikoze eki olugambo lwavuvuuma okuva mu ba commissioners tibateesa wano n'entematema abyasanguza ne bituuka n'ew'omukulu president era Sensha bwe yajja ne banne bamuwagira okumukola ki eyamufiirira yali omu yali principal nabo bamugjawo bwe bati nga kooti tennalulinga nti bakola bikyamu bamusaba erinnya eddala yagamba era ndeeta zaake ndeeta zaake so ekyo kiri nti aba kiyambyeko nti n'aba NRM gonye bagiraba nti esobola obbalya kubanga okukwata empale bwe batyo nga bwe bakutte akamba jeke n'emundu zonna ezabadde zeetaagisa tebatyobodde ekitiibwa kya honorable kyokka batyobodde ekya palamenti kati aba NRM bakwatanga basegirinya nga baga nti kasita opposition naye kati kituuse ku bo bennyini ate kati n'okuwera tebakyawera buli eyerabye ku lisiti yeno enfuuba ennamu gati lwaki ŋŋenda mu kaseera bali mu kukuulu baga ki ekiddako kati pulezidenti awo ayagala obbateeka abateekemu fiya senga aleeta kyayagala okuyisaawo nti kati tugenda kukola election amendment twagala okulonda kubeere nga ba MP ne balondwa asinza ba MP alonde president bajja kiyisa yes kuba namba weeri ngadi ali mu kuyambako ate risiki tebajja kulya akasente kano naye bayinza obutadda palamenti ey'omwenda abantu 56 tebakomawo palamenti ey'omunaana ey'omwenda bali 9 naye bano bina
NRM plus tebakomyewo. So abalonzi si basiru gwe n'obwokolerera ebibyo bakulinda ku kaki. Siraje Mariam Wangadya akulira Uganda Human Rights Commission ali mu kuyambako President Museveni kulwanyisa nguzi kuba ye yakwata bano kigambibwa obutambi abuyina era mu kooti ayegenda kujja okuwa obujulizi. Ekisooka amuyambye, ekyokubiri yeetereddeko yeetyabidde akabaziku bwana malayigulu mu kakiiko ka Parliament kubanga ng'ababaka bamukunya kwetula kuba Segona yamutaasa Segona yabadde mutuufu. Ensonga ezo zennyini ziri mu kooti kati okukkiriza bano bazoogereko kiri judicial yadde mutuufu yaddira mutuufu okugwana okuvuba ku ntebe alekeyo oli atamanyi mateeka kubanga bamugambye ntebe n'olekera ekyo kyebamukoze kimala kuba bino byonna ajja bisangayo mu kakiiko singa omusango guno okugendayo bagimusaba batya ye yakola yatya kati kyebamukoze kwe kumwambula nti ku biliyoni 2 bye bamuwa 92% yazikozesa ku administration na misaala ne social responsibility y'okuzzaako abantu abawera complaints eziwera 15 yakolako 3 eyo percentage ki okusobola okulwanyisa enguzi amuyambye nnyo kubanga ne sente zennyini zebateeka okukozesa yagaye beetaaga emiliyoni 5 okola ku muntu ogwo ekyo tekiriyo okola ku musango ogwawaabye ne kooti ezo tezikozesa transport refund bakoze ku misango emeka ate abo bw'atazibawa yagamba yazizaayo bamugambye aleete obukakafu nti ziri mu Bank of Uganda naye ekituufu kiri nti akoze empola ate neyeeswaza yekka nti abantu benkola nabo abamu balina pisto bajja n'emmundu mugundi nti ozimanyi nti nakyogera naye simanyi azirina kakati ekyo kyo oyo Kalebule alina okumusabusetinga mu maaso gye bagenda ekisingira ddala obukulu commission eyo ng'ekyali mu mikono gya Margaret Wangadya ze nagikavalingako I mean gundi Margaret Sekajja nga bakola nga bo bakola kati nti batula musanvu bakola ku musango ogwo ne tugezaako complaining nga nti abantu musanvu buli muntu asobola okukwata ku musango ne batondawo ne regional offices ng'omuntu ali Embaale tatawaana kujja Kampala n'ali transport refund eba ekola ki kati budget we batasoboka bandibadde bakozesa ezo ne batuuka waakiri mu makati g'emisango kuba agenda mu Human Rights Commission eddembe liriba lirinyiriddwa lwaki bwe yagenda okulaba Basegirinya yavaayo n'agamba nti bali bulungi kati bali bulungi bali luddawa gundi akyali Nairobi so n'emisango okugirwisa emyaka 3 2 tegirina gyegikola ki weewaawo sente ntono kubanga ne Sekajja teyazirina ekinene ennyo compensation gye nalaba bakola yali enene nnyo yali ya miliyoni 10 ng'alagira basasule omwami bamuyitanga Lutalo ng'abeera Lukuli bamukuba abasirikale bamukuba obusajja n'afa nga takyasobola kuzaala miliyoni 10 zisobola okuzaalako naye nazo yamala emyaka egisukka mu 2 nga tazifunangako so ogendayo bugenzi kugamba nti oswazizza abakutulugunya baba basirikale bajasi baba prison baba bapoliisi naye nga kyofuna ekinene kiriyo kakati nga tumalirize ku nsonga z'enguzi ekifaananyi kya Parliament kisigalawa nga speaker bamuteekako sanctions nguzi abaka Parliament babayoola bwe batyo Parliament eno ekifaananyi kyayo kisigalawa Museveni wagenda bwatyo ogwo omusango ogwo ogwa whistleblower Mariam Wangadya naguno ogwa cooperative money ezo sente ezaziteekwa okuweerwa abasuubi ne bazibba ezo zirimu aba movement n'aba opposition naye aba movement be basinga obungi nga muzo era ekimu ku byaganyisizza okuteesa gundi akamba baagala akole gundi statement ku sente za cooperative kyovola banga bajjeewo prosecutor ne baleeta omusajja ajjeewo omukyala ne bakola amendment mu charge sheet
ate amendment egenda kweyongera okukola ki okukolebwa era bangi bajja kukwatibwa. President ajja kukozesa system ye kuba yagamba nti mulimu ababisa obutamanya abali enguzi mu butamanya abo tujja kubaddiramu. Kati ekyakimanyi nti ani gwensonyiwa ku bino Kasajja eyalaba amabaati nga gafubutuka mu ggulu ne gagwa mu kikomera nga mulimu n'omusirikale naga nti nagenza okuzuuka nga gali ku ttaka nsobola okubaleetera nakozesezaako gano oyo n'atalinnyako mu kooti n'ogamba nti president alwanyisa ngozi n'akwata bano aba Gidudu ne munne noono ow'ebbaale. So enguzi tejja kukola ki tejja kuggwawo nti ne essential motion tejja kusukka kuba gundi male yajjayo omusango naye eriyo omulala noono gwajjayo omu ku bolooya Honorable Mpuuga ajja kugamba nti ekyaliyo omusango omulala naye ne bwe gujja kyemmanyi tekisoboka kufuna mikono gijja bantu abo muki kuba commissioner kyafa dda tikitadde bufu gamba nti bakiziikawa kyo tekiriiwo tekiriiwo ekifaananyi kya palamenti tekiriiwo kyafa kuziikibwa kokka onset omusajja omanyi palamenti bw'oba oyingira bamanerenda be basooka okumanya ne banks muba mulayira bwe muti mugenda kulayira bateekawo butenti awo sente wano tukuwola meekatu bajja bangi ne mugiramu na bano nkuwola akamyompente abo right Honorable Anita yabagobawo kibajjamu enguzi nnyingi bakola batya kati ani awola sente ozo mulimu MPs abawola ne Anita yennyini right speaker yasinga okuwola kyova olabanga n'abamu abemuwolako bamugendako mpola abaali bamulwanyisa aba opposition tekikubaga fete tuli ku ono tuli ku bano ate bw'anaakigusa agenda kukitwala talina wagenda kitwala kusingaawo kubanga akubirirwa ye speaker president alinamu interest alinako ba commissioner ani gwe bagenda okuddako senga musenshalinga abo abasatu nkiyitawo Museveni si musiru amanyi ebintu gye bitambula bw'oba oyagala gwe owa Bungereza okusenshalinga Anite n'akuwagira amanye otagetinga ye kati asooka kukubisa kino naga tuli mu kooti kati bino byonna ajja biteekawo mu kooti bimaleyo emyezi 4-5 ng'ekisanja bwe kijja nga akalulu bwe kajja ategeere ani munafu fayiro za buli omu agiri azimanyi kabe ba opposition amanyi oyo yakola kino nakola kino kati bw'ogenda okuyitawo bwoti amanyi wakola ki wakukwatira kyova olaba nga agenda Masaka senga Mpuuga principal yabadde ategekayo service